President General DP Norbert Mao agamba nti Africa erina okujagulizaako Obama ng'ate bweyiga okuyita mu kulonda kuno. Mao agamba nti ensonga z'ebyenfuna ezaakosa America zaalemesa Obama okukolera Africa naye ku mulundi guno nga bw'akomyewo bamulinamu essuubi ddene. Ekyomukisa kati awangudde ekisanja ekyokubiri. Talina kyayinza kwekwasa kati. Ayina kutukwatirako tugobe bano abatujju abatumezeeko, tulwanise abali b'enguzi era tukuume n'eddembe ly'abantu ab'omu Africa. DP akunigamba nti ebyokuyiga mu kulonda kwa America ntoko naye ng'ekisooka ly'eddembe abantu bakoleramu campaign nga buli omu ateeka munne ekitiibwa. Mu kulonda kwa America sinawulirako nti President Obama atumye abapoliisi oba amagye gakube Mitt Romney tear gas. Sinawulirako nga President Obama agamba nti Mitt Romney terrorist, mutujju era mulabe wa government. Wabula President Obama yagamba nti Mitt Romney si mulabe wa government. DP egamba nti waliwo ebimu yeetegereza ng'obumu mu kibiina n'engeri akajooka ebyokulonda gye katambuzaamu emirimu gyako. Mao agamba nti n'engeri abeesimbyewo gye balambululamu ensonga zaabwe ya bwesimbu era etegeerekeka nga nayo erimu ebyokuyiga bingi. Buli omu akimanyi nti bw'olonda Obama obeera ne universal medical care. Bw'olonda Obama ogenda kufuna sente eza small business. Bw'olonda Obama agenda kujjayo amagye mu Afghanistan ne mbifo ebirala. Ekibiina kya DP mu Uganda kizze kikobera mu nsonga eziwerako ne mu kulonda bw'ogeraageranya n'ekya-America. Era bagamba nti obanga Obama Africa y'ensibuko ye kyekiseera abeereko n'engeri gy'awagira ensonga y'eddembe ly'obuntu era nabo basobola okumwenyumirizaamu. Mary Nakajunyanzi, WBS TV mu Kampala.